mpuliriza mu ggwanga lya Uganda njagala saagala bivuga mu ggwanga lya Uganda bali abulindeko mu ggwanga lya Uganda temuwa maanyi mu ggwanga lya Uganda akuuma Isirairi Mukama twagala nnyo ono alagula kweka mukwano gw'endowooza ye nawe bo byonna mu ggwanga lya Uganda yakuuma Isirairi banaye happy birthday kojja Kimbowa nsanyuse nnyo okumpita ku mukolo gwo guno amanya n'eddoboozi Magi Kayima Nabbi omukyala owampise okujja wano nze sitera nnyo kugenda ku mikolokolo bwegiti naye waliwo ekintu ekyanzijidde nga nakapaakinga awo njagala mumpulirizeyo katono nnyo fe abakkiririza mu bayibuli tulina ekyawandiikibwa kye tusoma mu Yokaana essula ya 5 nga waliwo omusajja eyalindiranga ku mugga emyaka 38 okuwonyezebwa obulwadde naye nga ye obwongo bwe bwalookingira mu kulindira malayika akke wansi abimbye amazzi agwemu asobole okuwona nga ye takisuubira nti yalindirira malayika naye ng'ali musumulula aliba Yesu mwennyini nga ye yeesitukidde n'amugamba situka okwate kiki bannange mwenna abali wano temulina nsonga lwaki muzze saba mumpulirize bulungi omwana oyo kojja Kimbowa akyali mwana muto nze mulaba mu myaka gy'ayina ne byakoze ne byakyakola nkimanyi bulungi nti Mukama agenda muwangaaza nkimanyi bulungi nti Mukama agenda mufuula more successful buli muntu ng'oli wano obanga oli mukwano gwe obanga omuwulira buwulizi nkimanyi abasinga mugenda mu ekereziya ne musaba mugenda mu makanisa ne musaba nammwe mwagala okufuna breakthrough naye nga weerabidde nti omuntu gw'omanyi gw'oyita naye gw'okola naye gw'olowooza nti wa lusaazisaazi yaliko omukisa gwo ekyo akitegedde yakikubidde engalo osobola okumala emyaka 10 mu ekkanisa ng'oleekaana Mukama nsonyiwe kiyita bwe ntyo naye nga kojja Kimbowa afuuse ensonga olwaleero mwe muli omukisa gwo naawe okubeera successful ekyo akitegeera yakikubira engalo kikyentegeeza mu kino okyali mwana muto kojja Kimbowa Richard era nsaba nkozesa omukisa guno okukusitula waliwo ekyenjawulo ekikuliko kyemmanyi kyosobola okugabira abavubuka abali wano kababe bantu bakulu kababe baki nze Mukama yandaze nga ekyenjawulo kirimu ggwe ssebo olina omutima omulungi oyambye abantu wanditaasizza abantu abakaabirira Mukama nga balowooza nti no balindiridde ekyamagero kijja mu kkanisa nga balina kukijja wano wo nga weetaaga kulako kantu katono nnyo bw'oti omuvubuka naye agenda akulaakulane afunaga amagezi g'olina bannange mukyuse mindset mwetegerezenga ebintu ebibeetoolodde naye muntu alina omusaayi nga gwe gw'olina haleluya tugenze mu church naye alina omusaayi nga gwe gw'olina naye assa omukka nga gwe gw'ogussa tugambe nti no nti ye wanjawulo oxygen owuwe yabeera purified amina abooluganda nsaba Katonda eyayimusa Kimbowa guno gwe mukisa gwe muyina nze mbazibudde amaaso essaawa zino Katonda eyayimusa kojja Kimbowa ku myaka gy'ayina n'amufuula successful nkimanyi bingi byagenda omukolera from today guno gwe mukisa gwo otapinge ku mukisa gw'ayina haleluya nsaba ssebo omukulu Kimbowa Richard ozitugojje oblessinga abantu ssebo nze nakiwulidde nga nakatuuka wano ng'ekikirimu ggwe nsaba nkusitule ojje nga bw'okuba kayimba akakanabbi omukazi mugwanga lya Uganda akuuma Isirairi Mukama twagala nnyo
ekyenjawulo ky'olina olabika gwe tokimanyi. Mukama akuyimusizza n'akufuula kino ky'oli ku myaka gy'olina gino emito. Nkimanyi osobola okukyusa obulamu bw'abavubuka. Abavubuka bangi bali mu kuwaba, bali mu makanisa bafukamira bakaabirira Mukama emisana n'ekiro for years and years. Tebalina knowledge, bagenze batya nabo babeeko kye bakola okufuuka ky'oli. Omutima omulungi gw'olina ng'oyamba abantu ab'enjawulo, mbadde nsaba otapinge ku buli muntu yenna, oba omukozesa oba mukozi wo oba ki, change their mindset. Abantu nabo bafuuke successful nga gwe. Nze mbadde naawe ebbanga si ddene naye byenkugjeeko, I believe you are such a blessed man. Hallelujah. Amen. Nze mbadde nsaba bamukolereyo ekintu kimu, bw'obanga omanyi kojja Kimbowa byakola obinyumirwa ng'obyagala, nawe ng'oyagala obeereko nga ye n'okumusinga, kwata mu waleti yo, gyamu sente, situko gy'ozimuteeke ku bigere bye, ebisigadde osirike. Nze saagala kukwegayirira, tetwali mu kwegayirira, oyo akiwulira. Jangu ogambe Mukama kye wafuula Kimbowa, nange njagala okinfuule. Mukama omusajja ono ky'omukoledde, nkimanyi teweetaaga sente, but this is the only way you can bless such people. Situka, oba oli mukozi we, oba oli ani, baako kyokwata mu wallet. Mukama agenda ku blessinga musajja gwe. Genda Mukama akukolera ekyamagero mu linnya erya Yesu. God bless you. Yanguwa tugenda kikolera kano eddakiika 5 zokka. Mukama akuwa omukisa naawe ofuuke nga kojja Kimbowa n'okusingawo. Genda Mukama naawe akukolera ebisingawo nga kojja Kimbowa. Genda Mukama naawe akutuuse ku ddaala omusajja ono lyaliko. Mukama akufudde nga kojja Kimbowa n'okusingawo. Genda musajja gwe Mukama akufuule ng'omusajja ono n'okusingawo. Genda musajja gwe Mukama akufuule ng'omusajja ono n'okusingawo. Genda Mukama akufuule ng'omusajja ono n'okusingawo. Genda Mukama akufuule ng'omusajja ono n'okusingawo mu linnya erya Yesu. Genda Mukama akukolere ono n'okusingawo. Genda Mukama akufuule ng'omusajja ono n'okusingawo. Genda Mukama akufuule ng'omusajja ono n'okusingawo mu linnya erya Yesu. Genda Mukama akukolere ebisingako ne ku by'omusajja ono. Akoze amakolero mangi, akoze kampani nyingi, akoze ayambye abantu bangi, nawe osobola okufuuka kyali. Kantu katono nnyo, mulekerawo ogenda mu makanisa nga mwegayirira ng'omukisa guli wano. Haleluya. Buli oba akukozesa oli mukozi we, jangu ebale. Yes. Genda Mukama akuwa omukisa akufuule ng'omusajja ono n'omusingawo. Genda Mukama akufuule ng'omusingawo n'omusajja ono. Genda Mukama akukolere ekyamagero omusajja. God bless you. Banange sibalaba mukyatudde. Genda Kimbowa w'abantu. Yes. Sagala ofiire okusa. God bless you. Bless you. God
nno kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.